atenderezwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka Abango bwangwa mbwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula Erizaala Enkambwe. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepone bajjajjaffe mu biti byabwe by'enjawulo nate ku lwakadde kano ke batuwadde mu lugendo lweno lwe tulimu olw'okweyubula. Weewaawo balamusizaako Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu mmwe. Ng'etteeka oli wa ddembe ku bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza, okusobola okubeera ng'obuuza omutima gwo weegutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza, weeyongereyo n'obulamu bwo oba bikozese okubeera nga ositula era nga ozuukusa amazima ago agakutuddemu nga Katonda eyeetengeredde. Ebbaluwa endala eva ewa jjajja Namuzinda egenda bweti: mbalamusizaako baganda bange, bazzukulu bange mu biti byammwe eby'enjawulo. Nina kye njagala okubeera nga mbategeeza mwenna muwaawamu. Mbasaba mwongere okubeera nga mutonda, mwongere okubeera nga mubeera era nga mutambuza obulamu bwammwe mu budde obw'omu maaso. Muyimuse amayengo gammwe nga mugateeka mu ngeri ennungi, nga mulaba ensi ennungi ey'omu maaso. Buli kimu kirina kukolebwa na kwagala, era buli kimu kirina kukolebwa na ssanyu. Buli kimu kisobola okubeera nga kiva mu nteekateeka eyo ebeera ennungi. So tusaba mwongere okubeera nga mukuuma amayengo gammwe. Mutonde nnyo. Mufuule buli kigambo kyonna kye mwogera okubeera ekirooto ekireeta amazima olwaleero. Si ebyo ebigenda okubeera nga bijja, naye mutonde ebyo nga mubiteeka mu lunaku olw'olwaleero ng'amazima. Ekyo ky'omanyi nti kisoboka era nga ky'oyagala, era okkirize nti amazima ago gazze mu buliwo. Kitwale nga atudde mu kizimbe era ng'otunuulidde screen bw'aguuga eya TV mu kaseera ako, era nga oli nga w'olabira TV eno mu kaseera ako waliwo eddinisa erikulaga buli kintu kyonna ekiri wabweru. Kati gulawo eddinisa eryo otunuulire buli kintu kyonna ekyetoolodde. Fuba okubeera nga buli kimu ky'olaba okirabemu obulungi bwakyo mu ngeri yonna esoboka. Era kye nkusaba, kye nanditadde mu birowoozo byo, nti tonda engeri gy'oyagala obutonde bubeeremu. Tonda abantu abasanyufu, abasanyuka ennyo era abali mu mbeera ey'essanyu, abantu abalina okutegeera n'okumanya nga kuli buli wamu.
Akaseera kano ebiro ebimanyikiddwa nga timeline biri kukolebwa era nga buli mutendera gwonna gugenda gumalizirizibwa ku sayidi yaffe. Tewaliiwo kirekeddwa nga tekikoleddwa. Naye kati tubasaba nammwe mufune kye mukola nga mukulembera mu kutonda, nga muyimusa amayengo gammwe eri ensi. Mu ngeri eno kijja kwongera okuyongera sipiidi ku ntambula y'ebintu eyo enkyukakyuka gye mwagala ebatuukeko mu bwangu. Bangi balina endowooza era bayogera nti naye wenna atonda siyingirire okusalawo kw'abalala kubanga mbeera ntonda ensi eyo gye babeera bagenda okubeera nga babeeramu. Nange njagala nkuddemu nedda, kubanga oba otonda ensi ennungi eri bo, ensi ebeera ejjuddemu ekitangaala, ojja kubeera obayamba basobole okubeera nga beeraba mu nsi eyo. Ke kaseera otandike okubeera nga wejjamu ebyo ebikuteeka mu ndowooza ey'ekizikiza era ey'obulimba eyo eri mu birowoozo byo. Mu kaseera kano waliwo amaanyi ag'omuggundo agakka. Buli wokkiriza oveemu amayengo ag'essanyu, amayengo ag'abantu abamwenywa, obeera toyingiridde kusalawo kwabwe, naye obeera obateeka mu kifo ekyo ekirimu ekitangaala ekya waggulu. Ekirala kye nkusaba, totonda nnaku, totonda busambattuko, kubanga wokkiriza n'okola ekyo era kye kigenda okubeera nga kikolebwa. Buli w'otonda obeera oleeta obwetengeredde mu butonzi era n'oteeka enkyukakyuka mu biro era n'osobola okubeera nga ogonza ku ebyo ebigenda okubeera nga bijja mu maaso. Buli w'okkiriza n'olaba nga buli kinnoomu musanyufu, buli kinnoomu w'abeera ng'asobola okubeera nga amayengo agamuvaamu ga waggulu, then ekyokuyiga kibeera kiyigiddwa, era mu ngeri eno ebiba bigenda okuddamu ekimanyikiddwa nga event bibeera tebigenda kubeera byakasambattuko. Naye eby'embisi bwe kiri, mugenda kuyita mu bingi. Mugenda kuyita mu bingi ebyo bye tutasobola kubayambako.
kubanga ke kaseera mukkiririze mu ebyo bye mutuusizza ku sseŋŋendo yammwe. Kubanga we tabeerawo kintu kyonna mujja kufuna okubuusabuusa munda mu mmwe, mutandike okulowooza nti ndaba waliwo engeri wekisobola okubeera nga kikolebwa. Muyongere okubeera nga mubeera mu bulamu era bwe mubaddemu. Mu ngeri eno mugenda kuyita mu mbeera etali nnyangu, mu mbeera egenda okubeeramu obuzibu nga buli kinnoomu alina ogisimattuka. Mufune ekyokuyiga, libeere essomo eri ebyo byonna bye mukoze. Eri ebyo byonna bye mukoze. Era muleme kulowooza nti waliwo ekintu kyonna ekigenda okugenda bwe kityo nga eyakikola tabonerezeddwa. Tetulamula era tetubalamula. Era ffe ne Taata Maama Katonda si bwe tutyo we tuli. Naye by'ennaku tugenda kutuula tulabe ebyo ebigenda mu maaso ku ebyo bye mukoze ku sseŋŋendo. Tewaliwo kyakukola kirala. Mukoze bino byonna ebigenda mu maaso, ebibaddewo n'ebyo ebigenda okubeera nga bijja. Mwatatenkanya akatiba ka sseŋŋendo mu linnya lyaki? Mu linnya ly'ebyenfuna. Mu linnya ly'ebyenfuna. Mwali mufunyeemu akaakadde ne mulowooza ku ebyo byonna bye mukoze eri sseŋŋendo? Mwali mufunyeeyo endowooza eyo? Naye abasinga ku mmwe mukirowooza nga ekirabo kyammwe oba property yammwe. Mu ngeri eno buli kiseera mutunuulira mu byanfuna, mu ngeri gye mujja okufunamu. Mu ngeri eno mugenda kukungula bye mwasiga. Mukoze era mwakola ebyo byonna bye mwali mwagala eri sseŋŋendo. Mu ngeri eno tewaliiwo kintu kyonna kye mugenda kukola kwewala kiddako. Naye mu ekyo muyongere okubeera nga mutonda essanyu, mutonda eddembe, mutonda ekitangaala. Era mu ngeri eyo kye mujja okulaba. Leka tulabe nti buli kinnoomu avaamu amayengo ag'ekitangaala. Buli wossa amayengo gano ag'eddembe, ag'obwenkanya, buli kintu kyonna kijja kubeerawo, kyo tetukigaana.
naye kijja kubeera nga kyesuddeko ko okuva eri ggwe. Tetusobola kugamba nti ojja kgenda nga tokigabanyeeko. Nti era tojja kufuna kizibu kyonna kyannaku nti tekijja kubeera bwe kityo. Naye buli wokkiriza n'oyimusa amayengo ag'omutendera ogwa waggulu era n'ogakuuma era n'ogassa, ojja kuyita mu byonna n'amagezi n'entegeera nti lino ssomo. Era nga we tuzze tubagamba akaseera ak'emabega ne kaakati nti ebiseera ebizibu bijja. Era kano ke kaseera ka buli omu okukungula ebyo by'asize. Buli omu ku mmwe mulina kye musize. Nga mumanyi oba nga temumanyi. Mulina kye mwakola era mulina kye mukoze era esseŋŋendo. Era kye nsobola okuyogera nti batono nnyo abasobola okugamba nti tebalina kye bakoze ku sseŋŋendo ku ebyo ebiriwo, era nga byegyo emyoyo emitono egyakajja ebiseera bino nga giyina entegeera eyo eyeggulidde eri sseŋŋendo, era nga tegyerabidde kiki kigibeera ekigireese wano okusobola okubeera nga gitambulira mu bumu ne sseŋŋendo. Naye abasigadde mwenna nga tetusosodde mulina kye mukoze okutuusa olunaku olwaleero. Kyannaku nti era ebintu bino n'okutuusa olunaku olwaleero bikyakolebwa. So kati mulowooza ki? Lwaki we bibeera nga bikyakolebwa, lwaki tetuwa ssomo eri buli kinnoomu? Eri abo abaakola okusalawo okunene ku ebyo ku nkyukakyuka ezizze ku sseŋŋendo mu kaseera kano ak'emabega ne kaakati, era be bajja okusinga okkubibwa. Kubanga eri abo abanene era n'ebyo bafuna bibeera binene. Olunaku olwaleero muzze muteekawo amateeka naye era temugatambulirako, era temufunangako ngeri yonna yakugatambulirako. So kati tubabuuza ki ekibeera kirina okubeera nga kiddawo? Ekyokuddibwamu kigenda kubeera ggwe.
oba mu ngeri ey'obuliwo oba etali direct. Indirect and indirect. Direct and indirect. Ekyokuddibwamu kirina kubeera ggwe mu ngeri gy'omanyi oba gy'otamanyi. Tewaliwo agenda kusimattuka kino. Naye nnyongera okubagamba nti mwongere okubeera nga mutonda obwetengeredde. Mutonde sseŋŋendo ennungi. Sseŋŋendo ejjuddemu buli kinnoomu ng'ali mirembe, abeera mu bulamu obweyagaza. Buli we weekuŋŋaanyizaako ekitangaala n'ebyo bibeera bijja kwanguyira ebijja mu maaso go. Buli kimu kijja kgenda n'ekyo kijja kuggwa. Naye tewaliwo yenna ku sseŋŋendo agenda ggenderaawo nga tabonerezeddwa. Tewali. Buli kimu kijja kuggwa. Naye ku mitendera egy'enjawulo. Naye mbasaba muleme kuggwaamu maanyi. Mwongere okubeera nga mutonda. Mwongere okubeera nga muteeka mu birowoozo, muteebereza ensi ennungi, ensi eyeeyagaza, ensi eyeetengeredde, ensi erimu abazuukufu. Mukole kyonna ekisoboka. Mukole kyonna ekisoboka eri maama Nattimba. Eri ebyo ebiri mu nnyanja ze. Mukole kyonna ekyetaagisa okubeera nga kikolebwa. Mufune okutegeera baganda bange. Kano ke kaseera ak'okubeera nga mufuna entegeera. Muleme kweyisa nga maaya eyo eteeka omutwe gwayo mu ttaka, kubanga tekirina kye kigenda kuyamba. Buli w'oteeka omutwe gwo mu ttaka n'ogamba nti teyali nze, mu ngeri eno oba ojja kkubwa mu ngeri ey'amaanyi, osobole okubeera nga ofuna essomo mu ngeri ey'omuggundu. Naye ke kaseera ofune okumanyisibwa kuno. Musabe ekisonyiwo eri maama wammwe Nattimba. Era mulowooze amayengo ago agazimba ensi ennungi ey'enkya. Sseŋŋendo eyeetengeredde nga buli kinnoomu ali mirembe, ng'atambulira mu bwetengeredde era nga abeera mu ddembe ne balirwana be. Mu ngeri eno essomo gy'ojja okubeera nga oyitamu ojja kufunayo ka discount. Naye mbajjukiza buli kintu kyonna ky'oba okola tokikola nti oyagala kufunamu. W'otandika okubeera ne kirowoozo eky'okufunamu nti leka ntandike kati okubeera nga njogera ebintu ebirungi byokka, essomo lyange libeere nga liwewufu.
ekibuuzo kye nkubuuza, ebyo by'otonze obikoze okuviira ddala ku mutima? Obeera ng'obikoze okuviira ddala ku mutima, ye ofunye obugoba mu ssomo lyo. Naye w'obeera nga obijja mu mutwe gwo nga tebiriimu kubanga oyagala olabike bulungi, nkusaba beera mwegendereza oleme kuyita kizikiza eky'essayidi ey'obutonzi, kubanga essomo n'olyafuna ojja kukwatisako emikono ebiri. So nga tukozesa endowooza ennungi, mbaaniriza eri mmwe mwenna muveemu mukkirize amayengo ag'obumu. Leka tutonde sseŋŋendo empya, leka tutonde entegeera empya eri buli ggwanga lyonna. Eri buli ggwanga lyonna eritudde ku sseŋŋendo yonna. Mu kaseera kano mbaaniriza mufune eppeeni n'olupapula, muwandiike buli kintu kyonna kye mwagala okubeera nga mukwataganya mu mayengo aga sseŋŋendo. Naye nsaba bwe mubeera nga mukola kino, temukozesa ekigambo nti njagala, I want, njagala. Ekigambo kino tekitonda. Mukozese ebigambo nti ndaba, I see, mpulira, I feel, mbeera, I live, nziremu. Mukozese ebigambo ndaba, mpulira, mbeera. Mu Runyaanyimbe I see, I feel, I live. Bizeezo ebigambo ebisobola okubeera nga bikuteeka mu bulamu obw'olwaleero bwe tukozesa mu kutonda, era ebuyamba okubeera nga oteeka ebyo ebitalabika mu bubeera buliwo. Ebyo bye mukozesa nti I want oba njagala, obeera nga alagira. Lulimi si lutonzi. Kubanga ddwo lubeera lutonda nga lwekkiririzaamu nti okirabye. So mu ngeri eno mukozese ndaba, I see, mpulira, I feel, oba ndi, I am. Byebyo ebigambo bye nsaba bimbeera mukozesa nga muwandiika. Njagala muteeke buli kintu kyonna ky'oyagala kibeerewo. Naye nsaba ate w'obeera owandiika toteekamu budde. Era nange siyagala kukozesa budde. Naye nkusaba njagala nkutegeeze nti bino mbikugamba nti
si bya kaseera nti oba nti bya maaso era siyagala kuteekamu budde naye nsaba okikole mu bwangu ddala era ng'okikola toteekamu ennaku z'omwezi kubanga kiba kijja kubeera nga kizza emabega enteekateeka ezigenda mu maaso. Toteekamu obudde date ng'owandiika. Kozesa kusuubiriza mu lunaku olw'olwaleero. Obeere ng'oteebereza nga ekintu ekiriwo olunaku olwaleero. Kitegeera? Wandiika ebyo ng'olinganga abiraba olwaleero. Naye ate w'obeera owandiika tokozesa kintu ekitali mukono gwo, tokozesa kompyuta. Njagala mukozesa emikono gyammwe ne peeni kubanga kiba kiraga nti mulimu amayengogo naye nga tokozesezza mashini zammwe ezo. Era nkusaba w'obeera nga otandika, tandika n'ayaamu. Kijja kukola amakulu mangi. Mu kino nkwadvisinga abagenda okubeera nga mukola ebbaluwa eya jjajja ku assignment eno gy'atuwadde. Ayaamu obeera oyita amaanyi go. So kozesa ndi kitangaala, ndi kwagala, ndi bumu nga tonnaba kutandika kukola ki, naye abyagala byonna ng'obiwandiise nga tonnaba kutandika, osooke oyite amaanyi g'obwakatonda bwo. Kitegeera? Ayongera n'atugamba wano naye ate waliwo abamu abagamba nti nze siina busobozi kutonda kintu kyonna. Kiswaza nnyo. So neeyongera okukugamba omuntu alina ekirowoozo bwe kityo era ayina entegeera bw'etyo enkadde, kyensobola okuddamu akaseera kano nti toyina kyosobola kubeera nga olaba kirungi mu maaso. Ddala mazima kyensobola okukugamba nti gwe w'obeera nga osazeewo okukola ekyo, tewali mutawaana. Tegeka, weetegekere essomo lyo erigenda okubeera nga likutuukako. W'obeera nga ofunye obusobozi era nga tokyalina na busobozi buloota, obusobozi obulaba ebirungi mu maaso, kiswaza, kiswaliza ddala. Amayengo g'obeera agabeera gakutuddemu era gabeera gatambulira mu ngeri eyo. Kyekyo kyensobola okubeera nga nkugamba eri abalina endowooza eno. Kyembasaba buli omu akole ekkatala lye. Naye ate nga mukola ekkatala lyammwe temuyina kwebuuza eri mikwano gyammwe kiki ekyokuwandiika. Buli kinnoomu ayina okukola ensi ng'engeri gy'agyagala, engeri gy'ayagala agirabemu. Olunaku olw'enkya, omwezi ogujja, omwaka ogujja, nga toyina ky'otadde oba sikadde kono oba sekendi ejja mu katikiti ky'akajja, ensi nga bw'oyagala ebeeremu, y'engeri gy'ensaba era gyenkugamba owandiikemu. Njagala owandiike n'omukono gwo ng'okozesa amaanyi go. Ate w'obeera owandiika
wandiika buziba ddala eri ekyo ky'oyagala. Owandiike ate ng'owandiika okuva ku mutima gwo. Lowooza, loota engeri gy'oyagala ensi ogirabemu olunaku olw'enkya, olunaku oluddako, oba mukadde konna, obiteeke ku lupapula. Kyenkusaba kiri kimu, wandiika ensi engeri gy'oyagala ogirabemu. Naye ate w'obeera wandiika okuva ku mutima. Mu ngeri eno osobole okubeera nga weekoonolera obubonero ku kigezo kino kye nkuteeredde mu maaso go. Nkuweereza eddembe omwagalwa. Yenze jjajjaawo Namuzinda. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.